obufumbo erinnya lya Kristo omulokozi waffe. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Sisobola kwogera bigambo nga sinasoma byawandiikibwa. Abantu batera okumbuuza eyo gye mpitira buli lwe neewaanawaana nti Frida nange twakaweza emyaka 3 kakati mbona bimunaana. Naye babuuza what is the secret obufumbo obukuumya otya? Ebintu bingi ebikuuma obufumbo, naye obufumbo bulinga mayumba ge twazimba okubeera. Obufumbo bulinga bidduka bye tutambuliramu. Obufumbo bufaanana environment, embeera ze tulimu bwe zifaanana. Buli omu ateeka okuyiga embeera mwali n'ayiga okugibeeramu ng'awawula. Kati nze ekisooka nakoppa okusaba ekitiibwa ekikula ekikyala. Dadi wange akyali mulamu. Ku Christmas gw'omwaka guno dadi wange ajja kuweza emyaka 94 mulamu. 94 omwezi oguwedde Novemba nga 3 yaweza emyaka 7 egy'obufumbo nenaalugulama naye akyalira. Ekyo kiresebwa kwogera kagambo kali nti ngoppa obufumbo okkirizibwa okuyigira ku banno n'okoppa. Kati ffe tulina 38 musobola okutukoppa nemumanye betukoze ebituyambye nga nange bikuppa muzeeyi wange ate nabe bakuppa abalala. Ekyo kyo ekyobufumbo okkirizibwa. Ekyokubiri ebyawandiikibwa byesaagala kulwamu olwobudde bigamba bwe biti mu kitabo kye tuyita Ecclesiastes oba omubuulizi essuula 4 olugiriri olw'12 nti omuyungo ogw'emigwa ebiri gusiba nnyo, naye ate ogw'esatu gusingiramu ddala. Kati emigwa ebiri gino egisiba oyo yenze muli, oyo ye mukiibi nsanga mukiibi enalo mukiibi. Naye kuliko omuyungo ogwokusatu guno gwe bayita Yesu. Oyo ffe gwe tusoosa mu buli kintu. Embeera zonna ezitulumba zitusanga tuli basatu. Oli alaba babiri ng'ajja, ajja bbi ng'alaba babiri, sadani n'azuula nti kuliko owookusatu. Agadde ndowooza nti bano naabasobola. Kati awalina kuddayo kuyiiya kuleeta magye gasingawaabo kubanga yabadde alowooza babiri ate asanze basatu. Omugwa ogw'emiyondo 3. Kristo gwe mugwa ogwokusatu ogukola ekifuulibwa tebatatera kusumba mangu. Akati ku ebyo oteeka amagezi ag'ensi. Amagezi ag'ensi number 1 commitment. Commitment kikulwa n'ebigambo bingi mu Luganda naye nze ndowooza akiyita kwewaayo. Omuntu bw'ayingira mu kintu kyonna nga tali committed akikola bwatyo bwatyo bwatyo. Abazungu bakiyita haphazardness. To be haphazard is to do things without care. Toyinza kuyingira mu bufumbo, era abafumbo nga twogerera amagezi tobuyingiramu nga tomwetegese, kubanga buno obwaffe buli mu Katonda buliko demand ey'okunywera commitment. Era ekitwogeza nino byonna nga tulina Katonda bwe tuwangabula chance twogere omulongo akambe olwo natandise dda abagule beewe chance okugamba nti sikyabiyingiddemu wano nga wabaddewo eyeekuba soodera tulinywa batayinza kuyeekulayo. Naye twagala nnyo okugamba commit yourself. Ebyo tubyogera ne mu bitundu ebirala naye bwekuba mulimu commit yourself, kubanga tolina abantu balina ebisanja ebingi
si ffenna osobola okubanga obufumbo obuwonye ekisanja kyekyo kimu tolina kisanja kirala. Infact mu Christianity tetulinayo kisanja kirala. Omuntu kyanaabanga leka kitaawe nennyina yeegatta ne mukyala okuva olwo ne bafuuka omuntu atya obutaba babiri nate ebyo sibigambo bya Ssebaggala ebigambo bya Bayibuli egamba nti obutaba babiri nate commitment forever. Ekyo kikulu nnyo ekyokuba nti omaliridde okubeera committed okutuusa obulamu bwo bwonna bwevaawo. Ekyokubiri love, okwagala. Abantu ekibawasisa abakazi batayagala tetukimanyi bwowasa lwaki bwotuyagala kujja okuvaako enkya mufeeko. Abanabuddu abazaala nze bagamba ti abakazi abalungi endagala nna tezigwa mu lusuku. Mu mulembe gwo londamu omu nga yabasinga kigweraawo kubanga olwaka okujja bagenda kujja balinabe ku lusuku olw'entembo olusuku oluto buli lulagala oluvalenti lukola oluwombo temuli mukiremesa naye okwo omulembe ogwolwanga nagwo kugenze mu lulagala lw'ebinyemu lutandisa obwaddakiolagala lufuse nasanja naye okukola ekyo nga waliwo olala okuze kati buli mwaka guleetayo abaana abawala bapya buli mwaka guleetayo abaana abalenzi abapya nyolerera kuono bw'obweyagala mwagale nga Kristo bwe yayagala ekkanisa bwe yatwagala n'atufiirira n'akola byonna olw'okuba ffe bakola atya bw'ayagala. Ekyokusatu kikulu nnyo kino bakigamba abasajja. Husbands, live with your wives wisely. Mubeere nga n'abakyala bammwe n'amagezi. Teriyo kitonde kizibu kufuga na kulabirira ng'abaana b'abantu. Naye ate ne mu baana b'abantu ekikula kino ekikyala kizibu nnyo. Kati Katonda yadimandiika nti oba tunaabeera nabo naddala emyaka negigera 38 n'okusingawo tuteekwa okuba n'amagezi. Kati omusajja ow'amagezi okulabira kuki? Ekisookera ddala omusajja ow'amagezi ne bwe bambagamba bweki olwaleero enkya naye bino ebyalimu birekere ababiteekateekawo oddayo nokola enkya. Era fesikukusuubira agamba nti okunyuka ku ssimu oba enamba yuhakkodi akakawala tekatebakolera ku ssimu yo obeera kujjudde essaawa 2 okutandika n'enkya olwalolukale tukuwadde naye enkya tubagala kujjudde omusajja ow'amagezi okola omulimu mukama wo n'asiima abantu bonna ne bakutendereza. Eri abateesi eri abawalana naye singa ebeerayo abawalana bataano n'aboogera ebirungi kukola ku 10 tugenda na 10 abatano tubaleka beera tibalivaawo. Musajja ow'amagezi akola. Musajja ow'amagezi abeera muyiiya. Omusajja ow'amagezi ayiga olulimi lw'omukyala okuva kati Helen agenda kuyiga byonna byabadde bakuyigiriza ne bakubisa mu nkola. Nze yabiyiga era kukyala sibadde kumanyi tayasimula bitali ku nsonga. Naye mu mulembe gwa covid teyayasimulako kuba amanyi lwagala nayasimula ng'alowooza covid oba ssenyiga bya bulijjo. Nze nyiza okuleeta awo ekintu ekimubeewuunyisa kuba mmanyi omukazi bw'ayasimula abayagala kiteete ekipya, omukazi bw'ayasimula abayagala gomesi mpya, omukazi bw'ayasimula ayinza okuba ng'ayagala kibanja kirala kyokyalimu kimu. Buli lwe basimula babaako kye boogera kuliko omukyala. You cannot afford to live with this woman nga tokozesa magezi geetagisa mangi. Ate Bayibuli egamba wisdom is the principal thing. Bayibuli egamba mu byonna by'ofunafuna magezi. Bayibuli egamba atagalina saba eri Katonda atamma alika kubeera bwereere. Kakati gasabe wa Katonda olabirira ereeri w'abaana ekyo kikulu. Akasembayo okutya Katonda. Bayibuli egamba nti okutya Katonda amagezi tugasookera. Bwe munaatya Mukama bijja kuba byammwe.
tewaliwo obudde bwakumala nga mugerubizuka empaka teziriimu kasita mutya katonda sijja kubiddamu kubanga balikodinga babuyamukulikodinga naye obiwulidde eyo byebikola okufuna akati bayibuli nno yonge emaze okukola ebyo byonna egamba bweki nti ekireesa abagole mu maaso gaffe kwe kuddira message gyetuteeka okubuulira buli mwaka yafena mukitubuulire abagenyi baffe mwenna olwaleero mukulu pawulo n'omwana omwana oli Helene batubuuliridde enjiri bayibuli eyogera nti mukama waffe yesu kristo anaatera okudda naye bw'anaaba akomawo oba bw'aba akomyewo nga lwaleero ateeka okusanga ekkanisa ye nga teriko bbala wadde olufunyo. Jesus Christ is coming again for a bride. Bayibuli ekuba ekifaananyi kyakawasa namugole okudda kwe kyajja kudda nga yeetegese bwaki ng'era mwangu wakwawula ku basajja abalala ajja kudda n'ekibinja ky'abamalayika malayika omukulu n'ekkondeera erivuga n'amagwala n'ebirala naye bwadda ateeka okusanga ekkanisa ng'etunda nga Helene bw'atunula kati ffe gye tuli eno mbaga naye ate bubaga tujjukire nti kristo adda obulamu bwaffe tubufuule nga bwe tutyo ng'ekkanisa ya kristo eteŋŋeenya bwetyo bagivuma negamba bulingi bulingi bwe tebikwata bwobanga wakikoze oba wakikoze akasembayo kekano okweteekateeka kuno kuba kwa mwoyo wadde embaga yo ya mubiri kitegerekese bulungi olwekyo kuba gyetubuuliridde enjiri tubategeeza bonna mukama waffe yesu kristo anaatera okudda mwetegekere tumerera bwetegese okwenenya ebibi okubireka okukola ebirungi okugezaako bwakiko katonda mulabamu okututegeera kubatumanyi nti tuli banafu naye alaba nti ofuddeyo bikulemye bulemi naye ofuddeyo edda nga nkyali kusomesa primary school omwana bwe yafuna kubonera okuka wansi wana katungana agezezzaako tetumala amanyo mangi naye agezezzaako ne bwe tugenda okusigaza mu kibiina ebiita wamuwatibanaga akagamba akayongerera kalungi akagamba nti addemu yeetegereze ekigambo asigalamu kikyannajjaye yakikonika asigaddemu naye nga tutawulira tikityaha addemu yeetegereze naye bebawadde okudu okwetegereza nterera amagezi tukikoleko tufune pasima pasimotuuka mu ggulu dawudi yagamba nti nze mugulu bantu ddalawo kiki dawudi yasaba kigeeti yagamba nti nze mugulu ne bamaka kugala kukimwa ng'asabye dawudi akati obanga badawudi beeyagaliza bijjibiri byabwe byebaba bakola bw'otuuka mu ggulu bw'oba oggala ekintu oggalira munda nga nawe oli munda toggala ate kulibwebwa oba okizze ebyoli osibire gulawo ogulozeeri okuyingiza abayingiza dawudi kyasaba nsaba ffenna tulwane tubeere munda nze manyi nti abamukumu mujja kufuna emirimu eri mu ggulu egisingawaawo bano abayimbi bawona mumanyi nti bajja kubeera mu kwaya yeeyo omulwaliro begezezaamu ne bambala bwaiti nga nabagule naye namwe abasigadde mukole nga nze tulwane tubeteeketeeke mukama waffe atusange nga twetegese amayibaze nabagambye dda ekitukuŋŋaanyiza wano ffenna okuwuliza omusajja ono Paul saakanga alayira ne Helena Angelo